Mwebale kutugoberera wamu n'okutulaba abasinga obungi okubanga mutugoberera kye kituzaamu amaanyi tukkiriza nti okubeerawo kwammwe kye kikulu gye tuli. Kakos Fax 256 nze Kakos tubaaniriza nate lwakuba nti ndi mu kiwoobe na nnaku ey'amaanyi eri amawulire agaguddewo mu ggwanga lyattu Uganda. Bambi kitalo nnyo ekya Pastor Iga. Social media yasooka ne mubika gye buvuddeko abamu ne bagamba afudde tanafa paka kati. Kale nno Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Njagala kubuulirako ku Pastor Iga ebimu ku byobadde tobumanyiiko. Pastor Iga y'omu ku abo abantu ababadde batambulira mu linnya lya Mukama Katonda. Ebintu byabadde akola bibadde byewuunyisa ng'abamu babirowoozanga ebyenjawulo gy'ali. Ye muntu abadde akugamba genda weezizika ekifaananyi kyange ebirooto by'entiisa oba ojja kufuna omulimo. Ye muntu abadde ajja kugamba nti kati mujje nina okusaba kwa watermelon ng'alya ku watermelon ofuna kyoyagala, empeta n'ebintu ebirala bingi nnyo. Buno buvidiyo bwengenda okuwa bwe bumu ku obwo oba oli awo obubadde obw'enjawulo ennyo ne puroguramu gy'abadde akola ku TV gye yatandikawo gye bayita Kikyolifa Teweerabidde. Pastor y'omu eyatambulako ko n'agenda e South Africa eyo n'ayogera oluzungu olwali olw'amaanyi ennyo abamu ne bamwewuunya. Ekisooka n'ebyokulya by'e South Africa byanjawulo. Abantu batambuddeko mu nsi z'ebweru wamma mmwe muyinza okundulira kuba mulina amagezi agategeera musobola okutegeera kikyenjogerako nti obulamu bweno nze sabumanyi kubanga every Saturdays nina okutravalinga Botswana, Swaziland, olusi n'enkomawo e Uganda. Kati changing weather eyo ng'okyengisa weather RG byonna biba birina okukwataakinga kubanga obulamu obwo oba twabumanyiira nti omuntu bw'ogejja kati wali emabega mbadde munene nga nkyali Uganda nendaba komentira ku YouTube ng'olega yiga amakerenda nga gamugejjesezza olubuto olumuli mu mannyo kale ate nage mune kansale weight kuba n'obunene bwali bunsuseeko nga nemba nyambadde essaati amaspeesa g'abantu kakatuuti. Mutandisi w'ekibiina kya Revival Band muno nga mwe mwali abayimbi okwali Benana Misinga, okwali Nabbi Omukazi, okwali Ajati Madina Bibuuza, Asani Nduga n'abalala bangi. Yafuna entalo nnyingi nnyo mu bulamu bwe bwe yayambala entalabuusi n'ayambala n'ekanzu n'abaako byayogera mu ddiini ey'Obuyisiraamu. Tekyasanyusa Basiraamu era baamukaka yeetonde. Y'omu eyavaayo n'alangiriranga mu Uganda mu mutali COVID era yasibibwa ku lw'ebyo bye yayogera. Ono Ssenyiga waffe gwe tukuliddemu emibiri gyaffe gyamanyira omulwanyisa kati bali bazungu byetulya si bye balya. Kankubuuza ekibuuzo, abaana bannayuganda tulina bangi mu nsi z'ebweru, China, Italy, America, London, Abu Dhabi yonna ne mu Dubai. Ate gye businga okuba obungi mu bannayuganda ani eyabadde okufa mu bali ebweru. Coronavirus lwaki nkugamba nti tumulina tetumulina gwe bayita coronavirus ndowooza gye tumulowoozaamu amaanyi gaayo ye Ssenyiga waffe wano yattanga Lubyamira yattanga bajjajjaffe ab'edda kuga gavumenti njagala eveeyo ekendeza effiiyi eri muki nze sikigaana naye nze ekyo kyenjogedde nze ngamba tetulina coronavirus. Tuyinza n'okulowooza oba oli awo ku myaka gye n'ebirwadde oba oli awo ebibadde mu mulumaaluma nga okumusiba mu kkomera ku guno omulundi kale n'ekkomera ly'ekintu ekikulu tugiyita kyakusaaga. Pastor Iga Mukama Katonda amuwummuze mirembe yatiikirira nnyo ng'omuntu aleese omusambwa mu Uganda nga ogwo gwali gwa Nabbi Omukazi. Bingi nnyo byesinza kumenya. Omulala gwe ngenda okusembyayo ye Kano Shabani Bantaliza. Kano Shabani Bantaliza bingi nnyo bye tuyinza okumujjukirako mu magye ne mu bitongole bikuumaddembe n'ebigambo byazze ng'ayogera. Ono yafudde era yafiiridde mulaga. Kitalo ddala eri ekitongole ky'amagye n'ebitongole ebikuumaddembe. Ebimu ku bimukwatako bye bino. Ye biki bye tuyinza okumujjukirako, biki byazze ng'ayogera n'obulamu bwe obw'amagye. Mukama Katonda emyoyo gy'abagenzi agiwummuze mirembe wamu n'abo abalwadde asobole okulaba ng'abasuusa. Tugisuule Museveni aveewo pate yaffe NRM terina mugaso tetuwa lusawo atugijjewo eveewo muleesaani people power
abaana bakyagulanye mulesaani FDC asize mu bingi nnyo mwabavubuka abatuvuma ffe twabayanga okubaawo